abankyawa bba omutima bagumenya bba baguyuzayuza bba amwanamuwala amanyiddwa nga Gloria Bugie kawiiki kano akatutuusizza olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 Septemba omwaka 2024 aligenda mu maaso n'okuba nga akeevuma ebbanga lyonna. Bwe kuba nga okwevuma ddala kye kigambo kyerina okugenda mu maaso n'okuba nga nkozesa, era bw'alibanga ddala aligenda mu maaso n'okuba nti akeevuma olw'ensonga ebiseera ebimu embeera eyinza okugenda mu maaso n'okuba ng'ebeerawo nejja ng'ezze kukosa, wabula ate n'ogenda mu maaso n'okuba ng'ate gw'ogikyusa n'ogikozesa nga opportunity okubaako ekyenjawulo. Kyogenda mu maaso n'okuba nti okola, kyogenda mu maaso n'okuba nti otuusaawo mu buufu obumu oba obulala mukwano gwange, ngenda mu maaso okuba nti olaba, ate ng'ogenda mu maaso okuba nti ompuliriza. Amwanamuwala Gloria Bugie bankyawa bba, omutima bagumenya bba, baguyuzayuza bba, bagumenya ne baguleeta ebiwundu bba. Wiiki eno tetugenze maaso n'okuba nga tutambula, waliwo obutambi obwagenda maaso okuba nga butambula wano na wali, era bwali bugenda maaso n'okuba nga bulaga mwana muwala ono ng'alina engeri gyagenda maaso okuba nga yeetiriboosa, sikoma kuba nga yeetiriboosa, ate era mukadde kamu yali agenda maaso okuba nga yeegiriisa ng'ekigota entula. Era abasajja abamu abagenda maaso okuba nga balaba ku butambi buno, abaali bayimiridde nga abagenda maaso okuba nga beekaanya obutambi, bagenda maaso n'okuba nga batuula, ate abo abaali batudde bagenda maaso okuba nga basitama, abaali bagenze maaso okuba nga basitama nga balaba obutambi buno bagenda maaso n'okuba nga bafukamira, abaali bafukamidde batandika okugenda maaso okuba nga baavula olw'ebyo ebyali mu butambi oba mu katambi akagenze maaso okuba nga katambula. Wabula kyaddaaki mwana muwala ono Gloria Bugie bankyawa bba agenze maaso n'okuba nga avaayo n'ayogera ekituufu ekyagenda maaso n'okuba nga kituukawo ku butambi buno, era agenze maaso n'okuba nga akola confirmation ddala ye yali ye. Ekyo nakyo kyetaaga okubeerako confirmation. Agenze maaso okuba nga akola confirmation ku byonna ebyagenda maaso okuba nga byetooloola akatambi kano, n'ogenda maaso n'okuba nti kafuluma, ekagenda maaso okuba nga kasaasaanira emitimbagano yonna. Mu kiwandiiko ekyagenze maaso okuba nga kiwandikibwa okuviira ddala mu management ye, ojja kujjukira nti mwana muwala ono Gloria Bugie bankyawa bba, omutima bagumenya bba. Aba hit boss management bagenda maaso okuba nga bamukwasaganya wano na wali, abagambye nti public notice oba okumanyisibwa okwolujjudde mu buufu obwo. Hit boss management is deeply disturbed and saddened to address the unauthorized release of a private video featuring their musician Gloria Bugie. Ekituufu Gloria Bugie ye yali mu katambi ke mwalaba okusinziira ku kiwandiiko kino. Ekiwandiiko kigamba nti management yene ya hit boss egenda maaso n'okuba nga n'ennaku ey'ekikulu ekyawaggulu egenda maaso n'okuba nga eyogera ku kufulumya akatambi k'omuyimbi waabwe nga tagenze maaso n'okuba nga abawa olukusa. Ekigambo kigamba to address the unauthorized release of a private video featuring their musician Gloria Bugie. Esegeza nti akatambi kano kafuluma mwana muwala ono nga tagenze maaso n'okuba nga awalukusa, abonna abagenda maaso okuba nga bakamansa wonna. We condemn the actions of those responsible for leaking this video. This is a clear example of exploitation and revenge pornography, which is unacceptable and punishable by the law. Tutugenda maaso n'okuba nga tuvumirira abo abagenda maaso n'okuba nga basaasaanya akatambi kano. Kino kigenda maaso n'okuba nga kiragira ddala nti abagenda maaso n'okuba nga bakakola bagenda maaso n'okuba nga batambuza obuseegu mu ngeri y'ogenda maaso n'okuba nga beesasuza. Ekintu kye tugamba ffe nga management ya Gloria Bugie bankyawa bba, omutima bagumenya bba. Tekyo ekintu tekikkirizibwa, ate oyo yenna abagenze maaso n'okuba nga akikola asobola okugenda maaso n'okuba nga omukono gw'amateeka gumukwatako, singa aba agenze maaso n'okuba nga agombebwamu obwala mu mbeera emu oba endala oba mu nfuna.
bwe tuvaawo mwana muwala Gloria Bugie yagenze maaso okubanga bagattako mu kiwandiiko kino, and to the fans, friends and family, we appreciate your love and support during this challenging time. We are grateful for your understanding and kindness. Mwana muwala Gloria Bugie n'agenda maaso okubanga agamba nti eri abawagizi be ab'emikwano wamu n'ab'eŋŋanda agenda maaso okubanga yeebaza olw'omukwano n'okubeera nti no bagenze maaso okubanga bamubeererawo naddala mu kaseera kano akabadde kajjudde ebisoomooza eby'ekikula ekyawaggulu. n'agamba nti bagenda maaso okubanga beebaza olw'okubeera nti abantu bagenze maaso okubanga bamutegeera mu kaseera kano n'okubeera nti bamuwadde okufaayo okw'ekikula ekyawaggulu mu buufu obufaananako bwe butyo. We will not be commenting further on this matter. Our focus is in the music and the artist's well-being and seeking justice. Management ya Gloria Bugie bankyawabba omutima baagumenya bba baaguyuzayuza bba egamba nti no tegenda kubanga eyongera okubanga eyogera ku katambi kano ak'obuseegu akamansiddwa buli wamu, era egamba nti bagenda bo nga batunuulira nnyo omuziki n'okulaba nti omuyimbi waabwe agenda maaso n'okubanga abeerawo mu mbeera ennungi ennyo ennyini ddala. We are working closely with law enforcement and online platforms to identify and prosecute those responsible for leaking the video. We will also be taking legal action against any parties involved in the distribution or sharing of this content. Kati mukwano gwange gwe alina akatambi kano mu ssimu yo, njagala kano kawulirize bulungi. Management ya Gloria Bugie egambye nti we are working closely with the law enforcement and online platforms to identify and prosecute those responsible for leaking the video. We will also be taking legal action against any parties involved in the distribution or sharing of this content. Buli muntu yenna agenze maaso n'okubanga wenyigira mu kusaasaanya akatambi akali mu mwana muwala Gloria Bugie ak'obuseegu ng'agenda maaso n'okubanga yeetiriboosa, singa onaagenda maaso okubanga ogombebwamu obwala, mukwano gwange kijja kuva mu kujjuutuka kigenda maaso n'okubanga kifuuka ekirala mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula mwana mulenzi Fameica nga bwogera maaso okubanga omulaba mu kifaananyi ekyo, olwawulidde nti akatambi ka mwana muwala Gloria Bugie bankyawabba omutima baagumenya bba baaguyuza bba kagenze maaso n'okubanga kafuluma, yaddukiddewo zambiro, yagenda maaso n'okubanga abudaabuda mwana muwala ono, era yagenze maaso okubanga muwandikira obubaka namugamba, this too shall come to pass my dear sister Gloria Bugie, it's just a matter of time. Yagenda maaso okubanga mugamba nti mukwano bino bijjagenda maaso okubanga bigwa, just genda maaso okubanga obiwa akadde. Watu Fameica nagenda maaso okubanga abeerawo Gloria Bugie bankyawabba omutima baagumenya bba. Abasiddiyo omusunsuzi ly'erinnya eryange ndi ku AGALIWO ge bataakyawabba omutima tebannagumenya bba.